الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا. سبحانه. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله والصلاة والسلام على رسول الله صلوات الله والسلام عليه. abatulaba abalungi era abatuwuliriza twebaza Katonda subhanahu wa ta'ala atuwangaza natuusa mu budde buno mu kaseera kano okubanga tukyassa bangi baganda baffe tebakyasobola kubeerako kyonna kye boogera amannya gakyusa babayita mirambo babayita mayiti ne Allah subhanahu wa ta'ala okubeera nga akyatukuumye natuteekawo nga tukyali balamu alhamdulillahi ala kulli hal. Netusaba Allah asaasire baganda baffe abatusoose olugendo olwo oluwanvu olwa yaumul qiyama. Allah abeere nga abasonyiwe abasombako era naffe atuwa obusobozi okubanga tubakolera ebirungi be banaasigala nga bafunamu empeera olw'ensonga nti idha mata ibn adam inqata amaluhu, omuntu bwafe ebimu gye bambi giba gikomyawo. Nebaza Allah subhanahu wa ta'ala okubeera nga akyatukuumidde ebiyungo byaffe nga biramu. Abalina ebiyungo nga mubutuufu birina obuzibu biriko obulemu, tusaba Allah abasaasire abawemu obugumiikiriza era basasule bulungi bwereere olw'okwerekereza n'obeera nga mugumiikiriza n'ekyo Allah kye qaddara Allah ma shaa Allah fa'ala. Twagala twejjukanyeko ku mbeera eri mu nsi okufa oba okuttingana abantu okutta bannaabwe mu ngeri y'ekyoyonoonero nga tebakyayinamu kusaasira kwonna, nga mubutuufu omuntu omukkiriza alina Qur'ani n'atayina bonna n'osanga buli muntu takyafaayo ku bulamu bwa munne, ng'omusaayi guyiibwa mu ngeri ng'abantu abasala enkoko oba abantu abatta ebiwuka oba ebinkukunyi oba ebiyenje, naye nga mubutuufu myoyo gya bitonde gye bisaanyaawo ekintu ekitali kituufu. Wekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala bwe yali nga ategeeza mu kitabo kye kitukuvu Qur'ani ekitiibwa mu suratu al-Isra essula ya 17 aya ya 10 Allah subhanahu wa ta'ala yatugamba ba'da a'udhu billahi minash shaitani rajim wala taqtulu awladakum khashyata imlaq nahnu narzuquhum wa iyyakum inna qatlahum kana khit'an kabira. Allah tugaye muteekeeru ti wala taqtulu awladakum khashyata imlaq, temutanga abaana olw'okutya obwavu. Tukiraba olwaleero bannyinaffe bangi basazeewo kubanga embuto bazijjamu era bw'otuuka mu bitundu bajjiramu embuto n'otuulawo weewuunya, ennaku neekuluma, ennaku neekukwata nga tolina buyinza, ng'omuntu Allah gwe yatonda nga amuwa obulamu n'asalawo kubanga ajjamu emyoyo gya bitonde Allah gy'asonze mu mbuto z'ebitonde ebyo. Bannyinaffe abantu mwenna tufune okutya ku aya y'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala yatutegeeza mu suratul buruji fa idha al-maw'udatu su'ilat bi ayyi dhanbin qutilat. Olunaku olwo Katonda lwagenda okubuuza emyoyo egyattibwa ti nsonga ki yabattisa, mwali mwazza musango ki, lwaki mwafa? Tegeka ansa mwannyina nze mukwano gwange, omuntu yenna ali mu nsi wenna tulaba gy'oli, tegeka ansa gy'ogenda okugamba Katonda subhanahu wa ta'ala ti ensonga yakuttisa omwana yakuggisaamu olubuto nga mu butuufu wagenda okubeera nga olufuna, wamala kulabika nti weeyagalira okubeera mu mbeera ekutuusa okulufuna, naye lwaki togumiikiriza ekyo ekivuddemu n'oba nga oguma nakyo emyezi 9 n'osalawo n'olukuulamu, enkola yo nga yafuuka yakuzifuna nga bw'ozikuulamu. Singa abantu bonna baalinga ffenna baatukuulamu ne batusuula, ensi yandibaddewo etya? Twandibadde tutya abalamu? Ani yandiweerezza ensi eno? Singa naffe bannyinaffe baganda baffe bakadde baffe baazijjangamu ne bazisuula, ggwe wandibadde obeerawo? Tunuulamu weetegereze, singa baakujjamu ne bakusuula, ebyo byogasa ensi wandibadde obigasa? Yembeera gy'olimu kati wandibadde ogisobola ogituukiriza? Kubanga oba wafa nga toliiwo. Naye tunuulamu omwoyo ogwo gw'ojjamu n'osuula. Allah subhanahu wa ta'ala atugambye nti wala taqtulu awladakum khashyata imlaq, temuttanga abaana olw'okutya obwavu. Nahnu narzuquhum
mazima ffe tubagabirira. Allah subhanahu wa ta'ala bw'aba ayogera ku njogera y'okweraga nti yatumalira, yatuyamba, yatukolera buli kimu kyonna, yeyogerako mu bungi, nekireetera abantu abatamanyi bigambo bya Katonda bino okubeera nga batokoga nti tolaba ffe, kitegeeza baali basukkamu omu. Nedda, Allah subhanahu wa ta'ala yenyini yagamba nti innani ana Allah la ilaha illa ana fa'buduni. Allah subhanahu wa ta'ala atulaga obukulu bw'omusaayi oba obukulu bw'omwoyo olw'ensonga nti emyoyo gye yagyetondera, tetulina buyinza bugijjawo nakulabika nti ogifuukira ensonga mulina okumugjawo oba okugjamu olubuto n'olusuula oba okusala omwana wo olw'okutya obwavu nti tolina kyakubaliisa nga ku mbeera kati gye tulimu eya covid. Buli muntu atunuulira famire ye nalaba omulimu guweddewo. Abamu batuuka n'okubanga ng'omusajja yeyokya abaana be lwakubongeza bongeza sukaali, bayongeza sukaali naggalira abaana naye kennyini ne beeyokya mbuye talina kyakubaliisa. Subhanallah. Allah subhanahu wa ta'ala muteeka lino ayongera otugumya n'atugamba nti wala taqtulu nafsa allati harrama Allah, temugezaako okutta omwoyo ogwo Allah gwe yaziyiza okubanga gufa. Atugambye wala taqtulu awladakum min khashyati imlaqo, temutanga abaana olw'okutya obwavu. Nahnu narzuquhum wa iyyakum, ffe tubagabirira n'abaana abo bemutta. Allah subhanahu wa ta'ala tugambye nti mukugamba nti ffe, eyo njogera yakwe wakitiibwa nga bwe ogamba nti how are you ng'obuuza muntu omu n'abangi era mu ngeri era yeemu, oba bwogamba nti tukomawo oba katukomewo, enjogera eyo tutera nnyo gikozese n'Abaganda, katukomewo naye ng'oli omu. Kati Allah subhanahu wa ta'ala okugamba nti nno nahnu narzuquhum, ffe tubagabirira mmwe, wa iyyakum n'abaana abo, inna qatlahum kana khita'an kabira, okutta abaana kibi kinene nnyo. Tugambye bannyinaffe abalina omulimu ogwo gw'okujjangamu embuto nga bakola gwa kuzifuna nga bazijjamu, ekyo mwatta ogenda kutuuka mu kaseera k'okwagala omwana ng'ofunye obufumbo obulungi, ofunye amaka amalungi, omusajja nga mubutuufu alina kantu ketayita akasente ng'ayagala mwana atuuka okukubanja omwana abeewawe bakubanja omwana bikusobere. Kyova olaba nti abantu bavaamu ne bagenda balindira wali emulago oba mu bifo byonna ebizaalirwamu ne babba abaana b'abantu ababeera bagayadde, oba ne bawa abantu essente ne basobola okufuna abaana, oba ne bagenda ne babajja wali ku ssanyu babies home asobole okutegeeza omwami nti nazadde. Naye nga mu butuufu yajjamu embuto Allah ze yali amuwadde okuzaalamu abaana n'azikuulamu. Akati uteekateeka ansa gy'ogenda okugamba Katonda bw'ali bakugambye nti ng'abuuza abaana nti wa idha almaw'udatu su'ilat bi ayyi dhanbin qutilat, baana mmwe ensonga ki yabattisa abakadde. Tuteeketeeke ansa gye tugenda oku-ansalinga ewa Allah subhanahu wa ta'ala olw'emyoyo gye gitwafuukira ensonga okulaba nga givaawo. Abantu abamu balowooza nti okugjamu olubuto olwa tukoze musango oba okoze omusango munene nnyo ogjeewo omwoyo gubadde gugenda okugasa ensi eno. Allah subhanahu wa ta'ala gwe yatonda nga mutufu tewaguyina mukono okulabika nti gubeerawo. Allah agenda mu maaso n'atulaga nti wala taqtulu nafsa allati harrama Allahu illa bilhaqqi waman qutila madhuluman faqad ja'alna liwaliyihi sultana fala yusrifu fil qatl innahu kana mansura. Muteeka eryo Allah atugambye nti wala taqtulu nafsa, temutta omwoyo gwonna allati harrama Allah, ogwo Allah gwe yafuula haramu okubanga gufa, illa bilhaqqi, okujjako nga gufa lw'amazima. Olw'emyoyo egifa olw'amazima nga Katonda yasalawo jjo gife olwaki? Olw'ebikolobero. Mulimu abantu nga batta bannaabwe oba tewali bwetaavu kubateeka mu bifo bye bakuumira abantu bazziba misango nti ate babaterekaawo bagiryako balya ku mmere y'ensi eno nga baafukidde bannaabwe okuva mu bulamu bw'ensi eno basubye emmere y'ensi eno ewooma, nabo bateekwa kufa. Allah subhanahu wa ta'ala kyobola abagambye nti yatisa munne naye afe. Lwaki yasigala kasita omusango gumukka muvi ne bakakasa nti yasse naye afa aveewo? Lwaki? Kubanga afuukidde banne okubanga bafa nga yasigala ayina mu nsi. Bwatta bwabeera eruzira bwabamutawala bwatta abalala bwabamuzaayo bwatta abalala bwabamuzaayo. Olwokubanga ki? Abantu tufugisa amateeka ga Katonda ate nga Allah subhanahu wa ta'ala yateeka ku nsi ye ebirina okutambula mu byo birina kubanga yabiteekateeka subhanahu wa ta'ala. Kyobola batugambye nti nno tegufa okujjako olw'amazima. Ogufa olw'amazima
omwoyo ogwokubiri gwegwo omwoyo omwenzi. Oli musajja mukulu, oli mukyala mukulu, oli mu bwenzi, otabikatabika endyo, otabulatabula abaana, oleeta ebitabo obatabanko mu nsi, oyawula abantu abali obumu, oleeta abantu okuttiŋŋana olw'obwenzi. Allah subhanahu wa ta'ala kiva asalawo nti gwe kasita gokukka mu vvi ne bakakasa nti munnaffe gw'oli mu bwenzi obuwangaliddemu obukoze, bakuba amayinja paka olw'onasinkana ow'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala, oyabulire omwaliro gw'ensi eno kubanga effujjo likuyitiriddeko. Abo battibwa lw'amazima. Ensonga ebattisa nawe ogirabanga ntuufu, kubanga bangi abatabudde obufumbo bwa bannaabwe, bangi abaviiriddeko amaka ga bannaabwe okufa olw'obwenzi. Kati Allah subhanahu wa ta'ala kyeva asalawo nti abo bave ku mwaliro gw'ensi eno. Omulala ow'okusatu afa olw'amazima, omuntu afiiridde omuntu adduse mu lutalo lw'eddiini. Singa odduka mu lutalo lw'eddiini, banno bali kusonga mbeere, ng'ogamba nti anze kakokola tondeka nnyuma, akati kakola tondeka mabega, gwe kasita tukwata nga tulabanga mu butuufu otuliddemu olukwe, ovudde ku mulamu wage tuliko ogw'okulaba nga tusonga mbere, gwe naawe olina kubanga oyabulira omwaliro gw'ensi eno. Owokuna afa olw'amazima Allah gwe yatulaga ye muntu omulogo, nga ye ali awo okutabangula bantu. Abantu bonna amazeeko emirembe, yeteekawo n'ekipande ne yeeranga nti nze ndi wano, nze omulogo wano ku kyalo kuno oba ku kitundu kino. Oyo obusiraamu butugamba nti oyo naye kasita tulaba bange embeera ze bwe ziti bwe zifaanaganye, oyo naye afe. Abafa olw'amazima owokutaano ye muntu nga ye yasalawo okutta bantu nga bw'ababba, ateega abantu ku nguudo, n'ababbako ebyobugagga byabwe, n'asalawo n'abeka nti n'obulamu bwabwe bugenda olw'okuba ye yayagala ebyenfuna, gwe tuyita lobale. Oyo naye eshali yeegamba nti olumukwatako oyo naye yawulire ku mwaliro gw'ensi, lwaki asigalawo? Asse banne bangi, abbye abantu, yafuuse muntu wa buzimu, alemesa abantu okutwangalira mu nsi yaabwe obulungi, asinkane Allah. Kati Allah bye bagamba nti nno ti wala taqtulu nafsa, temuttanga omwoyo, allati harrama Allah, ogwo Allah gwe yaziiza okubanga gufa, illa bilhaqqi, okujjako nga gufa lw'amazima. Waman qutila madhuluman, yennattibwa mu bulyazaamaanya, faqad ja'alna liwaliyihi sultaana, Allah yateekawo abantu be okubeera nga ebawa okwenunula oba okulabika nti nabo basaba omuntu ono ave mu bulamu bw'ensi eno, yabawa obuyinza obwo, naye nga si bo wabula wabeerawo kitongole ekikola omulimu. Abo bonna be tulaze abafa, gwe todda buzzi wali mu kkoona oba mu kasaka n'oga nti aha kasita nategeere nti ono alina okufa. Nedda ssebo, si gwotta ate si gwe mulamuzi, gwe mulamuzi ate gwotta. Nedda si bwe biri. Ebino eddiini ya Allah ddiini ya nenkamunkamu, era yateekateeka amateeka bulungi. Abalina omulimu ogwo ogw'okujja bano Allah basazeewo nti bafe, baba basomesa nga babatendeka, era nga balina omulimu ogwo bagukola mu lwatu mu lujjudde. Olunaku nga lwajjuma oba ku City Square oba wano ku Gaddafi mu kifo ekyekyererezi, ne basoma amateeka ne balaga nti omuntu ono okusinziira ku byabadde akola, ensi yonna ebadde emutegedde, bannange situkyalina bwe tuwenda kumuwangaliza wano ku nsi nakulya mmere ya Katonda, ye asaana ave mu nsi eno ng'ensi yonna ekkiriza nti afe. So si gwe kudda eyo noga nti kasita nze nategedde nti okulamula abantu abakola bino bafe, nodda ne weekweka mu kasaka, nodda mu kufumbiro ne weekweka, nolinda ekiro notta omuntu eyo, ogwo musango ojja kuba ovunaanibwa wa Allah okutta omuntu olw'ensonga nti si gwe olina obulamuzi, si gwe olina okuteeka mu nkola ekyo Allah kyasazeewo okulabika nti kiteekebwa mu nkola. Subhanahu wa ta'ala atugambye nti waman qutila madhuluman faqad ja'alna liwaliyihi sultaana fala yusrif fi lqatl innahu kana mansura. Muteeka eryo Allah subhanahu wa ta'ala atulaze ti tusaana okubeera nga tuyambako abantu b'omuntu ono attibwa olw'obulyazaamaanya. Allah yabawa okubanga balina obuyinza okusaba nti ono munnaffe nga bwe yaviiriddeko munnaffe afe naye agende, lwaki yasigalawo? Era Allah subhanahu wa ta'ala muteeka yo n'atugaana okutta, n'otobogojjola omulambo, n'ogusalako amatu, n'ogusalamu olulimi, n'ogutemako omukono, ate n'ogujjako obwerere bwagwo, n'ogusalako ebbeere, n'otta omuntu ate n'omwokya. Eyo effujjo eryo kyobalaba nti Allah subhanahu wa ta'ala atuleetedde ekirwadde kino ekya COVID. Bantu tususse, tukola ebikolo bino ne Katonda mu ggulu n'atwewuunya. Olwaki? Olw'effujjo, olw'obutemu obugenda mu maaso mu nsi ya Katonda, nga mu butuufu abantu ate baviirako bannaabwe okufa kwabwe. Aba ne beekuŋŋaanya ne boyokya omuntu,
ate ngaokwokya Allah yakwesigaliza. Abantu oli nasobolera mune namutemako omusingo, oli natta omwana, natta omwami, omukyala natta omwami, omwami natta omukyala, abaana ne batta taata nga gwe bategeezaawo. Abaana basalawo ne begatta ne maama ne batta taata, omutwe ne bagusuula mu ttooyi, ebitundutundu nebitematema ne bisuula mu ttooyi, ekiwuduwudu omutwe gwagana okuyita mu katuli ka ttooyi ne basalawo ne bagusuula mu lusuku eyo. Ne banoonya haaji omunoonya okumulaba nga mutuufu talabikako, wabula balaba enswera zisusse okuva mu ttooyi mu kinnya. Bavali awo embwa ejja ekulugusa omutwe gwa haaji n'ekirevu kyagwe egukulugusa eguleeta, bagenda okulaba nga omusajja bulijjo gwe banoonya nga mutuufu yafa dda. Naye nga abamuviirako ebyo, omwana, abaana ne bakadde baabwe bamaama ne beegatta ne basalawo ne basaanyawo haaji. Kibula Allah subhanahu wa ta'ala tugamba nti inna min amwalikum wa auladikum fitna, inna min azwajikum wa auladikum fitna, abaana bammwe n'emmaali zammwe bikemo, abaana bammwe n'abakyala bammwe bikemo fitina. Lwaki? Olw'okuba nti abantu abatalina mutima musaasizi baviiriddeko emyoyo gy'abannaabwe okubanga givaawo. Allah subhanahu wa ta'ala kyobudde batuwadde olukusa nti abantu abo bateekwa babeere nga basasulwa olw'omuntu waabwe avudde mu nsi. Kyavudde atugamba Allah nti wala taqtulu nafsa, temutta omwoyo allati harrama Allah gwe yafuula okubanga guli haramu okufa, illa bilhaqi, okujjako lw'amazima. Waman kutila madhuluma, attibwa nga mbulyaza amaanyi, bamusidde bwereere, bamutidde bwemagega, walaba basse baganda baffe abangi abafudde, abasiraamu n'abatali mu nsi eno, ng'abantu basalawo kutta bannaabwe mu kyeyonondere nga tebafaayo. Bamala batta ne badda wali ne bayagala ne beeyagala, ne badda mu kunywa ne beeyagala. Allah subhanahu wa ta'ala ajja kubakwata olw'ensonga nti ye mulindiriza al-Latif, innahu kana mansura. Allah mutaasa subhanahu wa ta'ala, ataasa ebitonde bye ebeera biryazamanyiziddwa. Muteeke eddala Allah subhanahu wa ta'ala agenda mu maaso tulaga ensonga eno ey'okutta, n'agamba mu suratul al-Maida aya 32 ba'da a'udhu billahi minash shaitani rajim من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. الله سبحانه وتعالى متكيد أتلقى تبانا بإسرائيلي وابا إسرائيلي التكيد ليكا nga Allah ayagala kulaga bwenkanya, ayagala kulaga obwenkamu nkamu. N'agamba nti omuntu asse munne omwoyo ogutta gunne waago bighairi nafsi, nga tewali nsonga ku nsonga ze twalabye ezifiirako abantu okufa, au fasadin fil ardi, oba ne gwonoona mu nsi nga guguli ogwokozi gwa ffujjo, fakaannama qatala nnasa jamia, bwatta omuntu omu obanga assa abantu bonna. Tunulira mwannyina nze, tunulira muganda wange, omuntu oyo gwe watta, abamu oli mu maali ye, weeyagala naye nga munno omuviirako okufa, abaana be basigala bamulekwa, mukyala we yasigala namwandu, bakadde be tebakyalaba munnaabwe yalinga abaleetera kasukaali nga bwe tulaba abantu nga bakaaba, yabadde atuleetera kasukaali, yabadde asomesa abantu, yabadde atuyamba nga famire, avuddewo. Tunula nnyo weetegereze, bwatta omuntu omu obanga assa abantu bonna, gwe musango ogenda okubeerako ewa Allah subhanahu wa ta'ala. Tulaba abamu ku bakyala baffe tayagala mwami we mbwawase, bwawasa n'agenda mu majinni oba n'agenda agulaba emmundu ne batta omusajja oyo oba ne batta omukyala oyo, gwe gwoviiriddeko okufa. Allah akulaze wano nti obanga assa abantu bonna. Tolaba n'embeera kati gye tulimu eya covid, omukulembeze n'agamba bannaaye social distance, masiki, abange temwekumakuma, agezaako okuziyiza emyoyo gino okufa, kubanga omwoyo gwa kitiibwa, omwoyo gwa bbeeyi. Tolaba abantu bazanyira ku myoyo gy'abannaabwe ne babanga abatalaba nti Katonda yagitondanga gya bbeeyi, gya kitiibwa. Okumanya omuntu wa kitiibwa subhanahu wa ta'ala olaba mu kufaako oba wa kitiibwa. Tolabanga bwe tuba tunaaza abantu tetukkirizibwa kumubikkula kumulabako, tumunaaza nga tetulaba ku mumayiti ye olw'ekitiibwa kye, paka tutuuka okumuzinga nga tumulabyeko.
ne kabbuliye tetukkirizibwa kugirinnyako yadde ogituulako olw'ekitiibwa ky'omuntu, ekitiibwa ky'omwoyo. Newaliwo abantu nga batwala myoyo gy'abannaabwe nga kikulu. Oli naaga nti affe tujja kufa, wallahi allahu akbar, tujja kufa ogwo muzikiti tewali tujja kugutwala. Kati omuzikiti n'ogulaba nga gwa bbeeyi okusinga emyoyo gy'abantu egigenda okufa. Embeera efaanagana bwetyo Allah subhanahu wa ta'ala atulaze nti kasitotta omwoyo gumu fakaannama qatala nnasa jamia, obanga ssa emyoyo gyonna. Waman ahyaha, ate bw'olamusa oba bw'osuusa oba bw'owonya omwoyo gumu fakaannama ahya nnasa jamia, obanga awonyezza abantu bonna. Kati mukadde waffe otugamba nti bannaye social distance, bannaye masiki, emizikiti bannaye mugiggale bannange. Kakati abantu abamu tukiraba bubi ne tulaba nti nno ogwo musango, so nga Allah subhanahu wa ta'ala yabikola. Allah subhanahu wa ta'ala bwe tumujooga ennyo, fe abamumanyi n'abatamumanyi, ng'ayisiza ku kitonde, ng'akiragira nga kiteeka mu nkola ebitunyigiriza. Olw'okubanga twajembedde Allah subhanahu wa ta'ala, ffe tutta abantu, ffe tulya riba, ffe tulyazaamanya bannaffe, tubonyaabonya ebitonde bya Katonda subhanahu wa ta'ala. Effujjo eryo litukola mu duniya ya Allah kyavudde aleeta ekirwadde kakyobola batukaaba, nanyiiga emizikiti gye nagitugoba mugufulume muguveemu mwonoonefu. Abeegatta abammanyi, Allah nabbi sallallahu alayhi wa sallam tugamba Muhammad al hadith nti abantu abammanyi bwe beegatta n'abatammanyi, hadithi al-Qudus, ndeeta ekibonerezo nga kyebona kibazingiramu wamu. Kati wali oli mulongoofu, oli mwonoonefu nnyo, ffenna tusavalinga kyekimu. Lwaki? Olw'okuyitiriza okutta bannaffe. Olaba amawulire agataliiko nfuufu, n'olaba mu Bukedde, n'olaba ku kyalo ewammwe eyo ng'abantu bafa nga bannaabwe babatta, naye nga teri ayinza kugamba nti bannaaye tufunemu ku kisa, tulekeraawo okutta abantu, Katonda atuddiremu. Essaawa eno yandibadde yakola istighfaaru nakwenenyeza Allah subhanahu wa ta'ala olw'effujjo, olw'obuzibu bwe tuliko obw'okufiirako bannaffe, okufiirwa obulamu bwabwe. Naye nga Allah subhanahu wa ta'ala yateekawo ng'obulamu bw'omuntu bwa kitiibwa, buteekeddwa okubanga bukuumibwa butiribiri, okubanga tebuviibwako mu ngeri ya kusaaga subhanahu wa ta'ala. Ensonga eyo twongera okutunuulira aya z'owekitiibwa Allah ezitulaga obukulu bw'omwoyo, nga Allah subhanahu wa ta'ala atugambye nti temutta abaana olw'okutya obwavu. Nahnu narzuqukum wa iyahum, nze mbagabirira n'abaana abo bemutta. Kyobalaba nti subhanahu wa ta'ala otugamba nti ffe nze mbagabirira. Mu suratu Hud yatugamba nti baada audhu billahi minash shaitani rajim, ku nsonga y'okubanga Allah subhanahu wa ta'ala yatugabirira, yatugamba nti wama min dabbatin fil ardi illa ala Allahi rizquha, teri kitambula ku mwaliro gw'ensi eno obulanga riziki yakyo nze njiyina. Gwe buli gwolaba atambula ku duniya ya Katonda eno, Allah yamulabirira, yamuliisa. Gwe kyolina okukola kuteekawo asbaabu, amakubo Allah mwagenda okuyisiza ebyokulya by'ebitonde bino byakuwa okulabirira, naye gwe tolina buyinza gamba nti ono nze mulabirira nga batera okweteekamu olugezigezi olwo. Nze mbalabirira, nze mbaliisa, singa sisiriiwo mwandibaddewo. Nedda ssebo, tolina buyinza kuliisa muntu. Jjukira gye wava. Allah akujjukiza nti kaifa takfuruna billah, otya bwe muwakanya Katonda, wa kuntum amwata, nga mwali bafu, fa ahyakum, Allah n'abawa obulamu. Jjukira wajja tolina kantu konna ng'oli masikini, ng'oli munafu, tobajja na kintu wano, naye Allah subhanahu wa ta'ala n'akulada, n'akulabirira, n'akuwangaaza, n'atuuka okukola n'ofuna obuvunaanyizibwa. Kati ozze ku bitonde bye obyekulumbalizaako bugwe obirabirira. Bannange nedda, entegeera entuufu Allah subhanahu wa ta'ala yatulabirira, yatugabirira, era kyobalaba atuganye okutta abantu be olw'okutya obwavu, kuba atugambye nti nze mbagabirira n'abaana we mutta. Nahnu narzuqukum wa iyahum. Mu nsonga eyo ey'okubanga abantu baviiriddwako obulamu bwabwe ne bafa nga mu butuufu, nam wabarakallahu fikum, nga tutunuulira etteeka lya Katonda lino, suratu An-Nisa aya 93 ne 93, Allah subhanahu wa ta'ala atulaga obukulu bw'omusaayi, atulaga obukulu bw'omwoyo, nti omwoyo bannange tulekeraawo oguzanyirako. Abadde alina olukwe, obadde wapanga dda nga lunaku lwe lusigadde n'essaawa, osobole okubanga omuntu oyo afa,
ebigambo bino nsaba obiwulirize bulungi era obyetegereze bulungi muli ofunemu ekisa. Omuntu ono gwoyagala afe, gwoyagala obulamu bwe bugende, okuyama agenda kwesiba mu bulago ne famire ye yonna nga babanja obasasule, ogenda kujjawo byogenda obasasuza, ogenda kubijjawa. Ndabira ddala nga oli mu katyabaga k'amaanyi, omussi omutemu, saabatemu ggwe, oli mu kaseera kazibu, oba olina gwe wali osse, oli mu mbeera nzibu nnyo, wandibadde okola bukozi tawuba naye oli eweeyagala, emyoyo gy'abanna ogifuukidde ensonga okuba nga givaawo. Toli bulungi, toli mirembe, toli seefu, kakasa okusinziira ku bigambo bya Allah subhanahu wa ta'ala. Akugambye nti omuntu gosse mu butanwa, wuliriza, mukkiriza omusse mu butanwa nga togenderedde, ota omuddu n'owa n'eddiya ente enzungu 100 eri abantu b'omuntu oyo, oba n'osiiba emyezi 2 egiddiringana ennaku 6. Allah agambye nti nno tawbatan min Allah, okunnuga kwe kwenenya eri Allah subhanahu wa ta'ala kobeera okoze. Wa kana Allahu aliman hakima, Allah manyi ate era mwenkanya mulamuzi wa magezi mangi nnyo Allah okubeera nga ateerawo embeera efaanagana bwetyo. Ebyo singa tubitegeera nti omwoyo gw'omuntu gwa bbeeyi, ebyokutatta bannaffe twandibadde tubiyimiriza, twandibadde tubireka. N'agenda mu maaso n'agamba nti waman yaqtul mu'minan mutaammidan, yennatta omukkiriza nga agenderedde, fajazaa'uhu jahannamu khalidan fiha, empeera ye agenda kubeera mu muliro jahannamu ebbanga lye lyonna. Bitunuulira obusente obukussa munno, akayumba akakussa munno, omukazi akussa munno, ettaka poloti ekussa munno, owangaalire mu jahannamu ebbanga lyo lyonna, lwakubanga ebyo ate nga wagenda kubireka, kubanga gwe munno gwosse olw'ettaka bagenda kuziika mu fuuti ntono nnyo, ndowooza 4 ku 3 awo tosobola zisukka. Osse muno lwa mukyala, lwonaafu mukyala bagenda kumuwoowa, mukyala gwosse omwami wo olw'omukyala gwe yawasa, ono naye agenda kulekawo, agenda kulekawo kati oli bwemufuta ate no naakoleseewo, kati ate ogenda kubeera mu muliro jahannamu emirembe gyonna. Allah kyabuuza nti afala taaqiluun, mwe temusobola kufunamu kafumiintiriza na kutegeera. Osse muno lwa akamotoka, akamotoka kagenda kukaddiwa, kubanga wamal hayati dunya illa mataa'ul ghurur, bino ebyensi ebyokufuna byensi byamasanyu ga kaseera katono nnyo singa twali tumanyi. Oyo omukyala wa kaseera katono nnyo takyaweza myaka 10 mu maaso, akussa munno. Akamotoka akakussa munno tekakyaweza myaka giwere 3 nga kakyali ku mulembe tenaku zina abantu bavuga nnamba. Epoloti ekussa munno bagenda kuziika mu fuuti ntono nnyo, zeekana na kitanda kyo. Kati ki byafuna bya bugagga bitiibwa? Allahu yarzuqu al-izza man yasha, Allah yagaba ebitiibwa eriyo gwaba yagadde. Kati ki lwaki ofuukira ensonga munno obulamu bw'okugenda osobole okuwangaalya mu jahannamu ebbanga lyo lyonna? Kuba Katonda akugambye nti waman yaqtul mu'mina, yennatta omukkiriza mutaammidan nga agenderedde, fajazaa'uhu jahannam, agenda kuwangalya mu jahannam, khalidan fiha, ebbanga lye lyonna. Ekyokubiri, waghadiba Allahu alayhi, aliko n'obusungu bwa Katonda. Mwannyinanze omuganda wange eyatta munno, otambulira mu bikolimo, kyevudde nagambye nti toli safe, oli mu bikolimo, okolimirwa buli ddakiika, buli seconds okolimirwa. Olwaki? Katonda akulaga wano tibotta omukkiriza ogenda kuwangalira mu muliro, ate oliko n'ebikolimo bya Allah. Waghadiba, obusungu bwa Allah bukuliko, bukutambulirako, bukufollowinga buli wodda, oliko obusungu bwa Allah. Wala'anahu, n'ekikolimo kye, wa'adda lahu adhaban adhima, Allah yakuteekerateekera dda n'ebonereza ebiyitirivu obungi byagenda okubeera nga akutuusaako ku lunaku olw'enkomerero. Ezo nezina aya zitulaga nti omwoyo gw'omuntu gwa kitiibwa, tegusaana kumala gagenda byakusaaga. Olwaleero omwana otta taatawo olw'ebyefuna byogenda okuleka,
ekyobugagga kyogenda otwala pamba gwe bagenda okuteeka mu matu muno ne mu nnyindo ne mu bifo byekyama. Ekyokubiri kisanda 3 zotwala tolina kwogenda nako. Era bwofunye ekikonde basalawo bakuleetera amazzi agabuguma bafunyulule engero zino balabe nti kikyogala okukusa kyotwala mu kabuli. Wajja oli munaku olina kgenda oli munaku tolina kwolina kutwala. Lwaki ogenda n'ekintu nga wano gweofuukidde ensonga banno bagende? Kyobola Allah atugamba nti waltaffati ssaaqu bissaaqo ila rabbika yaumaidhin almasaaqo. Entumu ne bagigatta ku ginne waayo. Olunaku olwo tulowoozengako nnyo. Bw'oba oli emmere oba weebase oba oli mmotoka oba oli mu ddiiro lyawo onywa kacaayi, lowooza nnyo ku lunaku olwo. Ne baligamba nti entumu bagigatte ku ginne waayo oyolekere eri Allah subhanahu wa ta'ala, naye nga oyolekera n'omwoyo gwa munno gwe wafuukira ensonga afe, gwasuukira ensonga afe mu nsi eno. Bannanga okutta bannaffe ekikolwa ekyo kibi, ate notta omuntu n'omusalako ebitundu bye ebyekyama n'omuggyako amabeere n'omugyamu amaaso ate n'omuggyako obulago ate n'otokomako ekyo ate n'omwokya n'omukumako omuliro. Ebyo Allah subhanahu wa ta'ala kyavudde aleeta ekirwadde kino, kubanga ensi yonna ejjudde obutemu, ejjudde abatemu, ejjudde abantu abasiba bannaabwe. Kati Allah subhanahu wa ta'ala effujje lye tukola, obulyazaamaanyi bwe tukola ku bitonde, n'osanga obwana bukaaba bubonaabona buli ku nguudo masikini. Kiki? Taata waabo wamutta n'ennyumba n'ogitwala, ebugagga n'obitwala, tebakyayinaayamba, basalawo kugenda ku luguudo. Gwe olunaku lukulinze naye osigaza ddakiika, oliko laana ya Allah, oliko obusungu bwa Allah. Gwe kattira banno mutemu ggwe, Allah akulaba wonna woli toli safe. Anytime akutwala Allah subhanahu wa ta'ala, ate agenda kutwala obikoya gamba Allah ti inna batusha rabbika la shadid. Okuvumbagatira kwenvumbagaliramu abantu bano abeffujja, abakozi b'effujjo mu nsi kw'amaanyi. Allah ayinza kuleeta kirwadde. Anti watta taata waabwe oyagala bugagga, bugagga bw'oyagala, kati nga leeta ekirwadde kya kansa wa musaayi, nga buli nnaku balina ofulumya kakadde buli nnaku. Ogenda kufa nga oli masikini, sente ziweddewo, byebugagga byonna babitunze basobole okuwonya obulamu bwo. Anti watta oyagala byafuna. Kati Allah ye kyakola ki? Nga yaleeta kirwadde nga kirina kutwala bino byonna byewakuŋŋaanya ng'osse munno olw'ebyenfuna. Abamu tugabana bubi, n'ogabana bubi n'ogamba tajja zitwala, tajja zirya, wallaahi tajja zirya, teekwa kugenda wansi w'ettaka. Olunaku naawe lugenda kujja ogende wansi w'ettaka. Olwaki? Olw'okuviirwako obulamu bwa banno okubanga bugenda. Bannanga omwoyo gwa kitiibwa nnyo. Allah subhanahu wa ta'ala kyobola yaguteeka mu kifo nga mu butuufu kya kitiibwa n'agwesigaliza. Wano tulaba nga omuntu tumugjeewo, olaba agenze naye aba awulira, aba alaba buli kyonna ekigenda mu maaso, ensonga emu yokka aba takyasobola kwogera nammwe, kubanga omwoyo Allah yaguyinako obuyinza. Mumwesigaliza kinyamanyama kino kye muyina. Tubakubiriza buli yenna abaddemu akalowoozo, obadde oyina ekiteeso, obadde oyina olukiiko olw'otuula, obadde oyina akafubo ke mubeeramu nga mwagala gundi afe, gundi agende, n'owaba n'obutwa olw'ebyenfuna, olw'ebyobufuzi, muno n'omuwa akatwa n'afa. Ng'omusajja omu atunyumiza nti omwana muwala yasoma emisomo gye gy'amaanyi nnyo, naye mu pate ye, shukulu ye naye taseeka abeerewo. Eyali ku mukolo ogwo ng'ow'ekika agamba omwana omusomo gwe yasomye guno gw'amaanyi, nteekwa kubanga omuwa omulimu gwa bukadde bonna buli mwezi. Eyali ku mukolo olw'ensaalo, olwahusida, olw'obutemu, ogutima guli ogutemu, n'ateeka obutwa mu keeke, omwana oyo yenkera ne bamuziika mwana muwala. Naye gwe olowooza otta banno, gwe olowooza oli seefu. Nkugambye nti kasita otta omuntu yenna obuvunaanyizibwa mu nsi muno, Allah gwe yagaana okubanga afa, obanga si abantu bonna bano abantu b'ono gosse, gweotunulirako ono gosse, naye bagenda kwegatta ku qiyama bagambe Allah ffe ebyaffe ono yabimala. Eyafuuka ensonga taata waffe okufa twandibadde tutegeera Allah,
twandibadde tukutegeera, twandibadde tusaddaka, twandibadde tusoma, twandibadde tukola emirimu gya ibaada, naye ono yafiirako mukadde waffe okufa ne tutasobola kutegeera Allah. Abo ogenda basasuza ki? Abaana b'omugenzi, bannamwandu, abakyala, abakadde b'omuntu oyo, abantu abadde ayamba ku kyalo, abantu abadde ayamba mu duniya, bonna bakwesimbe mu mugongo nga bakubanja. Ogenda kujja byogenda basasuza olw'okuba oyagala byafuna, olw'okuba oyagala bitiibwa, olw'okuba oyagala ebyobufuzi, olw'okuba oyagala ettaka, olw'okuba oyagala omukyalo, olw'okuba oyagala omwami, n'oviirako okufa kw'abanno, obulamu bwabwe okugenda. Olunaku lwe lusigaddeyo lwokka, kubanga Allah yatugamba nti aynama takunu yudrikkum almaut, buli wonna muba muli mulindiire kufa. Walau kuntum fi buruji mushayyada, kobenga oli mu bizimbe, kamera obeera wano mu kisenge, nolaba abayingira ku kamera ku luguudo, nolaba bayita ku luguudo sengenge wamuteekako, noteekako nezikamera, noteekako n'amasannyalaze, geeti eriko abakuumi baweranga 6, oyina emmundu zikkume sayidi ne sayidi. Malakul mauti bwenaaba ekukima, bonna tebagenda kulaba tebagenda kubaawo, wabula Allah kyagenda okukola ki? Kutwala bagenda okulaba gwe babadde bakuumanga mu butuufu bukyagenda bbanga ggwanvu. Tulina okuba abeegendereza ennyo ku myoyo gy'abannaffe. Wabadde olina olukwe lw'okutta omuntu luleke, olina gwe watta tiriza istighfaaru ne tawba, kubanga Allah subhanahu wa ta'ala yatugamba qul ya ibadiya alladhina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah inna Allaha yaghfiru dhunuba jami'a. Abanga baweddemu essuubi, kuba kati ebigambo bino obanga obiwulidde ne bikukwatako ku mutima, nojjukira munno gwe wasala, nojjukira munno gwe wagulira obutwa, nojjukira munno gwe wakkuba n'emmundu, noyagala okole tawba, tugamba kisoboka. Allah agambye qul ya ibadiya alladhina asrafu, bagamba abaddu bange baweddemu essuubi okusaasira kwange, kubanga osse, obbye, oyenze, wala gy'omunywedde, okoze buli fujjo lyonna lyonna Allah byonna byeyagaana byonna obikoze, olepinza abantu, osse, ogyemu embuto, okoze bino byonna byonna. Allah agambye nti qul ya ibadiya alladhina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah inna Allaha yaghfiru dhunuba jami'a. Bagambe ku Muhammad sallama abaddu bange baweddemu essuubi nga mu butuufu bakoze buli kyonna ekisoboka mu kwonoona mu nsi eno, tebaggwamu essuubi n'okusaasira kwa Katonda. Inna Allaha yaghfiru dhunuba jami'a, amazambi gonna Allah agasonyiwa gonna, yadde watta ye alisonyiwa, shiriki n'omukola ye naye amusonyiwa, n'emmiri n'ogifo ye naye alisonyiwa, wajjamu embuto ye Allah naye alisonyiwa. Agambye nti jami'a gonna agasonyiwa, naye nga shurutu za tawba essatu olina kubanga ozigoberera. Muzo annadamu, okwejjusa buli kaseera okubeera nga ozuuka ku ssaawa 8-9 nodda mu nsonda y'ennyumba yo n'okulukusa amaziga olw'omuntu gwe waviirako okufa kwe, nga mu butuufu otunulira abaana be, otunulira abantu be yayambanga, otunulira abantu be wafuukira ensonga okubanga wabonaabonanga gwe wafuuka ensonga, nekikuleetera okuba omulanga mu nnyumba awo, mu ddiro lyawo oba mu kasenge kaawo, n'okaabirya Katonda nga omwegayirira akuddiremu akusonyiwe olw'ekikolo kye wakola, kubanga tebakumanya, bakyakunoonya n'olwaleero. Banoonya ani yavaako okufa kwa gundi, abala tebamanya kufa kwe kubanga ki yafiira mu buliri, tebatawanagenda kutwalako mu ddwaliro kunoonyereza, obasanga afudde ne batandika kunaaza kuziika, tebatawana kunoonya, naye nga gwe wafuuka ensonga omuntu oyo afe. Kati bagambye nti mu bulombolombo bw'okwenenya wejjuse, beera mu kujjusa ebbanga lyo lyonna, beera mu kujjusa. Akokubiri, ezzambi ly'okutta olirekere ddala ikhlasan lillah, olireke ku lwa Allah subhanahu wa ta'ala yekka, tolyakola kuba tulyogeredde nnyo nedda, lireke lillahi subhanahu wa ta'ala. Ogambe nti Allah gwe wagaana okutta ebitonde nga mbadde nze nzita abantu, nze natta gundi nenzita gundi nenzitoono, ezzambi eryo ndirese ku lwa Allah, ntegedde sikyaddamu, ndirese lillah, ku lwa Allah ndivuddeko. Ezo shurutu zakwenenya egyo olina okuyita oyagala Allah akusonyiwe olw'omuntu gwe wafiirako ensonga afe, olw'embuto ze waakajjamu, olw'abaana b'abanno be waakatta, olw'abantu be waakabamba nga obuzaawo n'otta, olw'abo abafudde obutwa nga gwe ofuuse ensonga bafe.
bagambye kola ekyo lekera ddala eri zambi lifiisize eddala bagende okulaba mwaka gumu myaka 2-3 tebalabayo muntu afa abantu abadde battibwa amasasi abadde bakubwa emundu nga tebalabayo kubanga watadde mu nkola taubatan nasuha kwa Allah yatugamba nti tubu ila Allahi taubatan nasuha asa rabbukum an yukaffira ankum sayiatikum mwenenyo olwa sikyaddira olwamboneredde Allah ajja kuddira ebadde ebyo byabifuula ebirungi olw'okugobera shuruutu ezo ez'okwenenya ikhlasa lillah okuleka ezambi ly'okutta ku lwa Katonda subhanahu wa ta'ala otunuulire ebyo badde oyagala okuttira munno ogambe bino buyumba nange sirina kyengenda kgenda nakyo ekyo kireke ttaka bagenda kuteeka mu kafuuti 6-2-3 kankireke ekyo sijja mutta bitiibwa otunulire ekitiibwa ojjukire nti Allah yagawa ebitiibwa ekyo nakyo kireke mukazi yabadde akussa munno tulienga omukazi naye agenda kukaddiwa bamutwale afe ekyo kireke kwegamba ogende ng'otunulira ensonga ezibadde zigenda okuviirako munno okuviirwako obulamu bwe nga gwofuukusa ensonga okole taubatan nasuha wenenye olwenenye olwa sikyaddira mboneredde akokusatu okuddira zambi butaliddira ddala kulikola nga walirekera ddala kubanga Allah subhanahu wa ta'ala ghafurur rahim musonyi ate musaasizi yenyini akugambye nti temukutukawo nasuubirya kusaasira kwange amazambi gonna nga sonyiwa gonna talina lyalekayo Allah subhanahu wa ta'ala kubanga ye gafuru musonyi arrahimu ate musaasizi bannaye tubebaza okwerekereza nemufissa obudde nemubeerako ku TV nemutunuulira ebigambo bya Katonda nemuwuliza ebigambo bya Katonda ekyo mwattu mukola kyamaanyi Allah abasaasire abasonyiwe mwenna ebyabasobako naffe atusaasire atuyambira abantu baffe olwaki olwokubanga TV zino zikola kyamaanyi kuba kati wano wendi ku muzikiti omukulu okubanga ntuusa ebigambo nebikutukako mu ddiiro lyo mu nnyumba yo mu kisenge kyo gyesandisobodde kujja tusaba Katonda atukuumire ebyempuliziganya bino era atukuumire emikutu gino kuba gikola kyamaanyi ensonga eno ey'okutta bannaye Allah subhanahu wa ta'ala okubeera nga atugambye nti wala taqtulu anfusakum temuttanga emyoyo gyammwe oba wala taqtul anfusakum temwettanga kuba tukira waliwo n'abantu agamba nti ze bannaye embeera ennemerere nga bwetwala mu kutandika ng'omuntu agamba nti ze kati abaana mbaliisa eki sina kyakubaliisa kati nze nkola ekizibu n'agenda waggulu ku kalina neyejjayo wansi naye naagwa wansi era tubakubiriza mwenna abalina zikalina eyo muziteekeko ebikomera muziteekeko ebisengenge abantu baweddemu essuubi basazeewo okulabika nti nno bo balabanga ensi ekomye bannaye covid okubeerawo kwe kigezo Allah akireese kijja kuvaawo ate ggwe lema kwejja mu budde lema kwejjawo kugamba nti nze kati nkole ki siraba kyakulya siraba kyakuliisa baana kati nze mulimu gwaweddewo kati nze naddawa wowe nedda Allah akugambye nti nno mu suratul Hud essula 11 بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها teri kitambula ku mwaliro gw'ensi eno wabula nga riziki yakyo Allah yagiina wetojjukira nabbi sallallahu nga bwe yatugamba maana alhadithi nti omuntu bw'abanga atondeddwa mu lubuto lwa maama we Allah asindika malayika nga wezze ennaku 12 emyezi 4 neekuwandikako ebyemisana byo ebyeggulo byo breakfast zo byaggwa dda ogenda okujja wano ku nsi ng'eyo pulogulaamu y'ebyokulya bye yaggwa olumbe lwonaafa n'olunaku lwonaafa nekyonaafa byaggwa dda ebabikuwandikako olubuto lwa maama wo olibeera mulongoofu olibeera mwonoonefu eyo byaggwa wagenda okujja ku mwaliro gw'eno ensi ku ttaka kuno ku duniya ya Katonda ng'eyo pulogulaamu Allah yagimala kati gwe tolina buyinza gamba nti nze kannette kanneekuba amasasi kanneewa obutwa kanve ku kizimbe engo wansi njabike nze siraba nakyakkola nze embeera empitiriddeko nedda ssebo nnyabo tukugamba ssebo nnyabo teweefuukira nsonga ejjako bulamu si bubwo Allah yabukuwa subhanahu wa ta'ala kyobalaba akugambye nti wala taqtula anfusakum temwettanga inna Allaha bikum rahima Allah musaasizi gye muli temwettanga kwagga olabanga ensi ekomye olabanga aweddemu olabanga nti kati tokyalina kyakkola Allah subhanahu wa ta'ala gwe bwesigamira yatugamba salama nti oyagala kufuna sente istighfar
وقل استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين. eyo aya eyongera kutuwa ssuubi nti omuntu bweyitiza astaghfirullah wa atubu ilayhi, astaghfirullah wa atubu ilayhi, ayi Allah nkusaba nsonyiwe, nenenyeza obubbi, nenenyeza obulyaza amaanya, nenenyeza okutta abantu, nenenyeza okulyaza amaanya abantu, Allah nenenyeza nkusaba onziriremu nsonyiwe. Ekyo kigambo kyokola ekyo, nenenyeza nsonyiwa Allah, nenenyeza nsonyiwa, nenenyeza nsonyiwa, nsaba onsonyiwe Allah. Kikola ki? Kikuleetera emaali. Abadde anoonya omwana yitiriza istighfaru na tauba, Allah ajja kuwa ezzadde. Wayumudidikum bi amwali ngenda kubawa omudidi gw'emaali, ngenda kubawa emaali lwa istighfar. Katusagala ogufe owejjemu obulamu ogambe nti nze kati nze sina kyakukola, sina kyakulya, kati kanette oba kaŋŋende nzibe, oba kaŋŋende nteega abantu, oba kaŋŋende nzita abantu olw'okuba njagala ebyenfuna. Tugambye nti ekigambo ky'okutta omuntu Katonda akigaanyi era n'aterawo n'ebibonerezo. Ekisembeddeyo ddala okubeera ekinene ennyo jahannam. Mulyo jahannam khalidan fiha, ogenda guwangalyamu ebbanga lyonna. Wa ghadiba Allahu alayhi, oliko obusungu bwa Katonda. Wa la'anahu, n'ekikolimo kya Katonda. Singa onaafa nga tokoze tawuba, ebyo birindiire bigenda kusiŋŋaana. Ate nsobola okuba tekufugibwa amateeka ga shariya. Kati abantu bewakatta wandibadde watandika dde okusiba emyezi 2 egiddiringana olw'omuntu gwe wafiirako ensonga afe, kubanga ente 10 toziina. Batugambye nti nomuwe ddiya oyo gosse nga togenderedde. Ebyo bikolwa by'abantu nga gosse tewagenderedde, omusimbutanwa. Kwata ente 10 enzungu ozwa abantu b'omuntu oyo. Anti oli mukola tauba, kwenenya Allah akuddiremu akusonyiwe. Ente 10 zikwata ozibawe, bagambe bannaaye omuntu waffe yagenze, nabadde simanyi nti okutta omuntu kibi, naye ng'eshaliya nga Katonda waffe bwatugamba, mbadde nsaba munsaasire, obuntu buno obusolo buno bubukwate, ente 10 oziweeyo. Oyo nno guwase nga togenderedde mu butanwa. Olaba obunene bw'omwoyo, obukulu bw'omutima, bukulu bw'omuntu. Katonda engeri gye yamuwa value, singa tutegeera value Katonda gye yawa abantu, omuntu omwoyo, twandibadde tuzanyirazanyira ku myoyo gy'abannaffe. Naye buli wiiki olaba mawulire, omwana yasse taata, omukazi yasse omwami, omusajja yasse mukazi we, abaana beegasse ne batta omuntu, ekyalo kyegasse ne kitta omuntu. Ebintu by'okutta abantu mubifiise, mubiviireko ddala, byetuleetedde covid. Allah okubanga atunyiigira n'atuleetera obuzibu bw'obwavu na kiki kyonna kyonna, kulabika nti tulemedde kufiisa emyoyo gy'abannaffe ntatagiwa value. Ebyenfuna bye twagala byakiyita mu lujja bikoma wano, era bw'ofa tolina gye bagenda kukusiikanako. Ogenda na sandazo 3 na pambawo mu matu ne mu nnyindo, byokka bye ebyobugagga byotwala. Kakitegeeza ki? Tubeere bantu bavunaanyizibwa, twongere okuba bavunaanyizibwa, tulebe kutta bannaffe na kukyogogola mirambo. Osse munno omugjeemu olulimi, ate omugjeeko ekigere, ate omugjeeko omukono, ate omugjeeko obwererebwe. Ebintu ebyo si bituufu. Ne mutta omuntu ate ne mumwokya. Okwokya Allah yakwesigaliza, tokkiriza kwokya kintu kyonna kitonde kya Katonda kirina omwoyo n'omuliro. Nabbi yatugaana sallallahu alaihi wasallam, ata n'omwoyo ye Katonda yekka yasigaliza ekyo. Naye olwaleero abantu obeeraawo Ajati yaleeta akabiriiti, ate Haji simanyi ate yaleeta enku, simanyi ate Paulo n'aleeta ekipiira, ogundi Fulanka n'aleeta amafuta. Mugenda kwokya ki? Nti ono abadde mubbi, yatubbidde booda zaffe, abadde atta abantu, katumwoke. Mumusse, temulina buyinza bumutta, kubanga si mwe baakwasa omulimu gw'okusala emisango ate n'okuteeka mu nkola ekibonerezo. Ogwo musango gwe mukoze munene. Kibula nti eshaliya egamba nti kasita mutta abantu ekyannammwe mufa. Kulaga bukulu bwa mwoyo. Dini singa abantu tegeera Allah subhanahu wa ta'ala n'ebigambo bye, kyandibadde ng'ensi ya mirembe, ng'erimu emirembe. Abantu Katonda byagambye nti battibwa, si mmwe mubatta. Waliwo ekitongole kye baateekawo nga kirina omulimu ogwo, kimala kukola risaaki ne kinoonyereza ne bakakasa nti ono ddala yasse. Era abantu balina omulimu ogwo ogw'okuggyako ensingo nga bateeketeeke webali. Ate lunaku lubaera lwa Juma ne babakuŋŋaanya ne bagamba nti ono gwe mulaba
yatta gundi oba yatta omuntu naye olwaliro obulamu bwe bugenda mwenna ensi neerabako, si kumukweka bukweseeyo, si kwekweka wali ku lubalaza mukazikiza noviirako obulamu bwe, nedda siwe bityo. Eddiini ya Allah subhanahu wa ta'ala ekiteekateeka naterawo enkola esinga okubeera ennungi. Bane tubeebaza olw'okwerekereza ne mubeera nga mutufisiza akadde, era tusaba Katonda asaasire omukulembeze w'obusiraamu Sheikh Bubajje Mufti wa Uganda olw'okwerekereza n'atufisiza TV eno GTV okulabika tutuusa ddaawa ku bantu baffe, eyo yonna gye muli. Katonda abasaasire abakuume era atuwangaze nga tuli balamu. Subhanaka Allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.